Yes, tuba tusimbudde microcheck 1 microcheck 1 tuba tusimbudde gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza buno obubaka njagala obuwulirize n'oluvannyuma tubeere nga tusimula ku kino tutandikira obubaka tugenda okubeera nga tupresentinga olunaku lwaleero. One thing I can get my cap off for General Museveni. He has deliberately, consciously, persistently done what he has always desired in his heart. So I take off my cap for him. He has broken our people. In such a sophisticated way that even those who are broken are still running around him. Yes, olunaku olwaleero General Mugisha Muntu, Generali Mugisha Muntu, era nga tukimanyi bulungi nnyo nti ono abadde presidential candidate mu kalulu akawedde aka 2026. Avuddeyo n'alabula munywanyi we nfanfe Yoweri Kaguta Museveni amugambye act before it is too late. Baako kyokola nga tekinnabeera kubanga kikeerezi. Baako kyokola nga tekinnabeera kikeerezi. Bino ebigambo byogedde nga birabula munywanyi we nfanfe nazirwanako Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nenga ebigambo byasi nenga kwasinzidde okwogera ebigambo bino information etennabanga etegerekeka wabula wuliriza paka otegeera ensonga lwaki General Mugisha Muntu agenze maaso n'okusindikira Mwami Yoweri Kaguta Museveni obubaka obufaanaganako bwe butyo. Kakati no retired General Mugisha Muntu agenze maaso n'okwogera ensonga ey'amakulu ennyo era ey'amaanyi eri strong eri public gye yali agenze maaso nayo okupublishinga mu public era ng'agyolekeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amulabula ng'amugamba nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu eyolekedde amatigga era ebyobufuzi bigenda maaso n'okucrossinga oluguudo era n'agenda maaso ng'agenda maaso n'okuba nga awakanya veteran Mwami Yoweri Kaguta Museveni agende maaso taking decisive action ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala ng'ecountry ng'eggwanga lino terinabeera nga ligwa mu katyabaga era ye kyayise nti wagenda kubeerawo fear impunity saako ne reckless. Ebyo ebintu bisatu bigenda maaso n'okubeera nga binyikira eggwanga lyaffe. Era General Mugisha Muntu agamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ke kaseera azuukuke ave gye yeebase atunuulirewo eggwanga lyaffe gye liraga abeereko kyayogera eri eggwanga abeeko kyatereeza eri eggwanga singa tasitukamu eggwanga ebyayo ebiddirira si birungi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza gwe naatano twegatako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo n'amaanyi mukola kyamaanyi nnyo okubeezawo amayengo gaffe gano aga UG Update CV. Kakati nno mu bubaka obukambwe obubadde direct nga busindikiddwa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku social media, former commander mu Uganda People's Defence Force UPDF era yaliko leader of Alliance of National Transformation anti former era gye buvuddeko ya detention wa opposition politician era lawyer ono gwe tugenda mu maaso era lawyer Erias Lukwago asanze akaseera akazibu mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Mbagambye ngassa ebintu bibiri nti ono former UPDF leader of Alliance era leader era owa Alliance of National Transformation era nga gye buvuddeko wuliriza era nga gye buvuddeko ono kigambibwa babadde banywanyi nnyo ne munnabyabufuzi era looya munnakinku Erias Lukwago basanze akaseera akazibu mu ggwanga era agenze mu maaso omukulu ono nazirwanako General Mugisha Muntu n'akola remarks ezigenze mu maaso n'okubeera nga zeenyigiddwamu
nga ziraba ebikolwa eby'ettabu ebikoleddwa ekibiina kino ekya National Resistance Movement. Kakati nno njagala owulirize bulungi nnyo n'obwegendereza. Kati wano tuba tukajje ku nnyanjula, tuba tugendagenda maaso n'okuba nga tusumululwa. Gino Mugisha Muntu ekimuvulisizaayo okulabula ku munywanyi we Nfanfe Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga ziringa emu ey'amaanyi. Nga tusinziira ku bigenze maaso, nga tusinziira veterani ono aze atunuulira ebyobufuzi bw'eggwanga Uganda, twogera ku Gino Mugisha Muntu. Era tukimanyi nti naadde yeesimbyewo ku bwa presidential candidate, ekyo kyo tukimanyi ddala butereevu. Aze ali critical nnyo nga criticizinga government ku bigambo ebigenda mu maaso n'ebikolwa ebikolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nabyayogera okutuusa ku ggwanga. Tekirabika nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda mu maaso n'okulumirirwa eggwanga lye, nedda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina extent oba level kwe yatuuka ng'eggwanga lye takyalilumirira wadde n'akatono, era ng'aliwaddeyo mu mikono gya famire ye. Eggwanga yaliwaayo dda mu mikono gya famire ye, bagenda mu maaso n'okulamula eggwanga. Teebereza, Uganda ejjuddemu abantu miliyoni ezisoba mu 4 n'ozireka ziramulibwe omuntu omu akwate emmundu kubanga alina obuyinza. Era okuba nti balina obuyinza tekitegeeza nti no tebalina promotinga justice mbannayuganda. Ekyo ekintu kikyamu nnyo 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 nnyo. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza ng'omukwano gwange ali eyo. Ensonga zino bwe tuba tuzitunuulidde ne tunuulira ne criticism eza Gino Mugisha Muntu, akatambi ako ke nkuteereddewo Gino Mugisha Muntu ng'agenda maaso n'okubeera nga yeemulugunya. Yabadde nga mu kusooka okukawulira ng'oyinza okugamba praisinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni, naye si we kyabadde. Era abasinga baakataputa bubi, balowooza nti ono y'omu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu opposition newankubadde omuntu aba takyake nnyo, talina popularity y'abantu kutegeera bigambo ki by'aba ayagala kutegeeza. Naye abasinga bannabyabufuzi mulimu abaddala ba politician abalumirirwa eggwanga lyabwe, ng'era balaba ebigenda mu maaso mutuufu tebisaanidde. Eggwanga eryo alikulemye liweeko banna abalala balitwale mu maaso. Ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayinamu endowooza muli egamba nti ye waaba alemeddwa nga ye omuntu eggwanga, kitegeeza tewali muntu n'omu ayinza kuvaayo kutwala ggwanga lino mu maaso. Ye yekka asaanidde era ayina obuvumu n'embavu okutwala eggwanga lino mu maaso. Ekintu ekikyamu ennyo, era ab'opposition abakulembeze kibasinga okuba nga bavumirira. Bagamba lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni alowooza nti bw'atabaawo nga si ye tewali mulala ayinza kgenda na zino nsonga. Kakati kye kisinga obba bubbi omutwe. Kati Mugisha Muntu avuddeyo n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni, tetugaanyi wali commander in chief, veteran twazirwanako ffenna, naye singa tovaayo n'otaakiriza ensonga eno ng'ekiwundu tennasamba ddagala, ebyo bigenda kubeera bibi. Singa tovaayo n'otakinga action ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda, ng'alinga amugamba nti olekedde mutabani waagende mu maaso n'okuvunza eggwanga lino, naye ebinaddirira gwa n'amanya mu bufunze ng'alinga amulabula. Naye embuulirire tefa byonna, era n'akaakyama amamera, olugero olumanyi bulungi nnyo. Kakati ebigambo bizze byogerwa si Mugisha Muntu yekka yekka, n'abakulembeze abalala bazze babyogera abali ku ludda oluvuganya, ne bateekawo ensonga zaabwe ne bazikuba ku mmeeza, naye ne bazitunuulira ng'ezitaliiwo. Bo baasoma kimu nti Munnayuganda kasita ajja n'ekimunyigiriza nga gavumenti kigenda gikwatako oba kigenda kuba nga kigirumiriza, bavaayo na bibaasa nga bakuwa, y'engeri y'okukkakkanyamu. Bannayuganda bandibadde tebabanja ssente, babanja kubeerawo kwabwe mu ggwanga, babanja ddembe, babanja justice, obwenkanya ne demokulasiya, nti balina ababafaako, bafiirwako singa batuuka mu kaseera akazigu. Naye Uganda eraze nti teri muntu agifaako n'agirumirirwa. Bwe bituuse mu kaseera ok'okubanga gavumenti egenda maaso n'okusenda amayumba g'abantu, kiraze nti gavumenti yennyini terumirirwa bannayuganda. So abakulembeze abamu abavaayo mubawe respect, nga bagenda maaso n'okuvokolinga ne bacriticizing eri gavumenti ku ebyo ebikyamu ebigenda maaso n'okukolebwa. Kakati n'olw'ensonga ezo njagala mbe nga nkuwa akatambi kano ke nasoose okukuteerako. Si buli omuntu yakategedde, nkiwa bangi
temwategedde makulu gaako. Kati njagala tukatemeeteme mpola. Tulabe obubaka obuli strong Mugisha Muntu bwe yateeka mu message eno. Njagala owulirize n'obwegendereza ngeno wetugenda mu maaso. Nagambye dda abamu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mukolera ddala ekintu ekyenjawulo ennyo. He has deliberately, consciously. One thing I can get my cap off for General Museveni. Agamba ekintu kiri kimu kyokka mu nsi eno kye nnyinza okugirako Mwami Yoweri Kaguta Museveni enkoofiira yange. Sitera gijjajjako. Niye ekintu kiri kimu kyokka Bannayuganda mumpulirize. Kye nnyinza okuddaawo n'entuula n'ennyimirira ne ŋŋamba ku kino kyono omusajja Mwami Yoweri Kaguta Museveni kamugireko enkoofiira. Wuliriza. He has deliberately, consciously, persistently done what he has always desired in his heart. So agamba nti omusajja ono alemeddeko era akoze buli ekisoboka, abikozesezza maanyi na buvumu okukola ekyo omutima gwe kye guyaayaanira bulijjo. Alemeddeko okukola ekintu kyabadde ayaayaanira mu mutima gwe bulijjo. take off my cap for him. Era ekyo kinsobozesa okumugirako enkoofiira ku lulwe nti ekyo kyabadde ayaayaanira mu mutima gwe asobodde okukikola, okyekolera. He has broken our people. Amenyemenya abantu baffe. Wakati mu kweyagaliza n'ebikolwa bye ye byasuubira nti byayagala okukola, amenyemenya emitima gyaffe. Wuliriza. In such a sophisticated way that even those who are broken are still running around him. Nti mu ngeri ey'ekyekanga ennyo, nti ekyewuunyisa nti naawe bennyininyini abamenyeddwa bakyamwetooloolerako okumusaba obuyambi oba oli awo baabuwe. Wuliriza. One thing I can get my cap off for. Obwo bubaka newankubadde bubadde bumpi okukomaawo n'emmesegi ebulimu y'amaanyi era ekibulimu kya muwendo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze emyaka 40 mu buyinza kuva mu 1986. Entebe Bannayuganda bagimulekera agiwambe era okumulaga nti bano aba Central People tebayaayaanira, tebalina mutima gwa bufuzi kuba basangayo enfuga ey'obwakabaka nga bo tebayaayaanira bufuzi, nga bakimanyi nti obufuzi bujja bubeera bwansikirano era oyo bugwana oyo omuntu aba asaanidde obukwatamu era agenda mu maaso n'okulungamya eggwanga n'odutwala mu maaso. Bwe bufuzi kyekyali kitegeeza wano obukulembeze so obufuzi. Obukulembeze kye twali tutwala wano ng'obufuzi twali tukimanyi bulungi nnyo, ng'era obukulembeze tukimanyi bulungi oyo asaanidde okulembera abantu batuusa ku lyengedde yoyo asaanidde. Era tebaayaayaaniranga bukulembeze butwala, tebaakolanga mululu, tebaakolanga ki, wabula baatambuliranga mu nnono zaabwe ne concepts. Era nga we kyali Mwami Yoweri Kaguta Museveni yajja mu 1986 tebaayaayaanira bukulembeze, baamuleka n'awamba, baamuleka afuge. Naye mu kumuleka kyandibanga Generaali Yoweri Kaguta Museveni bannansi yababalaamu magezi. Yalowooza nti bano beebafu agenda batwalanga bw'ayagala, so nga yeerabidde nti bo ekyokubanga oli mukulembeze tekibafaako kubanga oba weetise buvunaanyizibwa. Naye bano kyabasanyusa olw'ensonga nti baali bamaze okulaba omulyo we bagenda otandika okuliira, ekintu ekyali ekikyamu ennyo. Wuliriza. Wakati mu kutwala obuyinza n'engeri gy'akuttemu eggwanga lyeraliikiridde
ku ngeri bannansi gye bayisibwamu, ku ngeri bannansi gye batulugunyizibwamu, mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bino byonna byonna abiraba nga bye bimu ku byamutwaza mu nsiko. Kale byennyamiza nnyo bannayuganda. Bannayuganda batuuse ku extent uliriza, bannayuganda batuuse ne ku extent egenda mu maaso n'okukyawa eggwanga lyabwe abasinga ne bagenda ne mubuwaŋŋanguse. Si lwakuba nti nno eggwanga lyabwe tebalyagala, naye lwakuba nti gavumenti ebayiyeeyo ebamazeemu amaanyi. Gavumenti ebasuuliridde, tebabeereddeewo. Ku byonna bagenze maaso n'okukola, ku kwefumiitiriza n'obuvumu bwe babadde nabo, ku byonna byonna bye bakoze, gavumenti tebayambye. So nga bo babadde basaale era babadde committed nnyo ku nsonga y'okubeera nga bakulaakulanya eggwanga n'okweruŋŋamya okubaako bye batandikawo mu bulamu. Ng'abantu abaagala eggwanga lyabwe nga tebaagala nnyo kusabiriza. Era bwe tuba tujja tutunuulira ensonga y'okusabiriza mu mawanga ezze ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni, ng'olwo amaze okuleeta ababbi bonna bonna mu ggwanga Uganda. Kyokka kye bagenda mu maaso n'okukola, bagenda mu maaso n'okwewoola omusimbi omuyitirivu abo abali mu kabinenti ye abasinga si bannayuganda, banyarwanda. Bwe balaba nga eggwanga limaze ottubira nga bali banja, olwo basooke baddeyo ewaabwe. Olaba ekintu kye bagenda maaso n'okuteeka ku ggwanga, gweoyinza okuba kale tonnatuuka kukiraba nga tekinnatuuka kufiitinga mu bwongo bwo, naye njagala olabe situation ne circumstances ezifugibwa gavumenti eno. Buli kimu eringa eyagala okukireka ng'ekisudde ku ttaka. Kye tutamanyi oba kiba kigiyamba oba kiba kiginafuya, kiba kigiggumiza, kiba kigijja mu buyinza. Okuva mu 1896 ebintu byatandika okukyukakyuka, ebintu byatandika okwapeninga nga si bya bulijjo. Bitya bwe twalaba nga institutions twali tumanyi nti no zikolera abantu, kye twategeerako nti no zaali zikolera General Yoweri Kaguta Museveni, era yaziinako obuvunaanyizibwa. Era bannayuganda wakati mu kubonaabona nga tebalekeddwayo na kifo na kimu gye bayinza kuloopa, yadde n'omuntu n'omu nga tebalina gye bayinza kuloopa baawuwe, nga tebasigazayo wadde kitongole. Tugeze ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu nga tewali kitongole na kimu kirwanirira munnayuganda. Can you imagine? Kati yeno embeera gye twogerako bannayuganda gye badde basiisiramu okumala emyaka 4. Ate n'akaliba akendo okalabira ku mukonda. Akaliba akendo waki okalabira ku mukonda? Gavumenti eno bukyanga ejja mu buyinza myaka 4. Yalemererwa ozimba ekitebe nga ye ekyayo. Kati gwe nimba otya nti yandisobodde okuzimba Uganda paka ku ntikko. Kyokka ano ng'ekibiina kya National Unity Platform kyakajja just myaka bwaka n'ekisobodde okuzimba ebitebe kyenkana buli district, buli constituency. Naye gavumenti egenda mu maaso n'okusasulwa omusolo byagirema. Kati gwe ngamba otya nti banasobola okuzimba essomero, banasobola okuzimba amakyakezi, n'amakyaki ge baba bazimba owulira nga bazimbye for their personal needs, nti bagezimbidde nga bo nti siga ekyalo, nti kanisa gundi yagizimba era ebyo bye babeeramu. Amasomero olw'okuba nga abaana baabwe si basomesezaayo tebibakwatako. Abaana baabwe babatwala amasomero agali private ne bagenda maaso n'okuganyulwa omutindo gwe munnange owo gwatasobola kufuna. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza gwatanatoyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso n'ebigambo bya Mugisha Muntu. Yes, oli ku UG Update TV nga bulijjo k'osinzira obbanga otuwuliriza. Kakati tubadde tukyeyongerayo nga tugenda maaso n'okutunuulira ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga kwegamba zirabisiza obukulembeze bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuva yayingira mu bufuzi omwaka gwa 1986, emyaka 4 gegekulungudde bukyanga akwata entebe eno eyaddamulo okulamula eggwanga lyattu Uganda. Kakati nga we mbadde nkunnyonnyola nti wano mu Central obufuzi n'obukulembeze
obukulembeze n'obufuzi baali babyawula era y'ensonga lwaki olaba tebaakola mululu. Naye eggwanga eritakayanira bukulembeze we lituuka okulemerera omanya waliwo ekikyamu. Kasita otandika okulaba buli muntu agenda maaso n'okukula okuwabula ng'omutunuulira nga mulabewo, omanya eggwanga litandise okusizika. Ebikolwa eby'ettabbo bye tuze tulabako ebyalwanya Yoweri Kaguta Museveni ebyamutwala mu nsiko, okugeza ng'okujeeza, okusiba, okubuzaawo, okubba obululu, obuli bw'enguzi, bye byamutwala mu nsiko okulwanyisa obukulembeze obwaliko mu biseera ebyo obwa Idi Amin Dada wembanji kiseerabidde bulungi nnyo. Naye ate mu kaseera kano tulaba bye bikolwa bye bimu bye bikomyewo ku mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akomekkerezebwa. Simanyi lwaki obukulembeze nga bunaatera okukyusibwa abakulembeze baffe baziba amatu ne bazibwa n'amaaso ne baba nga tebalaba bikolwa bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Byonna bye bagenda mu maaso n'okukola nga byakufiiriza bufiiriza ggwanga. Ekyo ekintu tukyebuuza nnyo era tukyebuuliza ddala. Eggwanga lye ligenda mu maaso n'okubeera nga lijeezebwa mu mbeera, wuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo, mu mbeera zonna zonna nga bannansi bagezezzaako okubeera nga kale obajeezezza obayisizza bubi naye ne bagezaako okwadoputinga embeera zo bakumanyiirire, naye n'olaba nga tekimala ng'oyagala okola eddala ekintu ekiri waasi. Uganda weetuuse ku levo ng'esobola okukwata abakulembeze ab'amaanyi ababaddeko abakulembeze nga tebawadde wadde ekitiibwa. Gavumenti eno nga yenkola gyeyagala okukolamu emirimu gyayo. Tukkirize oba tugaane, Uganda teri seefu era nga Bobi Wine yakibagamba dda nti wano teri ali seefu era eggwanga teriri seefu. Mwena mulina kwekemba ne mutandika kulwanira wamu, ne mulwanira obukulembeze bwammwe, ne mulwanira entebe yammwe, ne mulwanira obufuzi bwammwe. Mu kaseera era ke kamu era abakulembeze bangi betuze tetuwa attention abaziba criticizinga ku bintu nga bino. Ye Kahindo Tafiire tuze tumulabako ng'agenda maaso n'okubanga naye akulitisizinga ku nsonga era ze zimu, ng'agenda akulitisizinga ku nsonga ze zimu, ng'akuutira bannayuganda obuteetiiririra, obutasirika, baveeyo bayimuse eddoboozi lyabwe, baveeyo ba advocates okusobola okulwanirira eggwanga lyabwe wano we lituuse. Teweetaaga muntu kusirika, kubanga woonoosirika ojja kufiira mu kimugunyu. Jeno Kahindo Tafiire newankubadde ajja agenda akulitisizinga gavumenti, engeri gy'ayogeramu ensonga ze alabika okuba balina ensonga zaabwe ez'omunda nga bavudde mu lutalo. Oba oliawo naye yali alowooza musajja mukulu wanaavaayo mu famire ye anaatula ku ntebe y'obukulembeze. Ovuiki kiganye takiraba, ate agamba talina mwana n'omu gw'afoosinga kujja ku byabufuzi, teri n'omu. Era bw'otyo n'awa advise musajja mukulu munne Yoweri Kaguta Museveni nti oba oyagala okuleeta mutabani wo Muhoozi Kainerugaba, muleete abantu bamwagale bamwanirize, bakisalewo bo bamutuuza ku bukulembeze, wabula towapaatiikako bupaatiisi muntu. Era nga ye avuddeyo akyogera lwatu ng'akyogera nwe ng'agamba Jeno Muhoozi Kainerugaba mwagala naye simwagala ng'ate mukulembeze, mwagala nga Chief of Defence Force, awo waali we mwagalira. Naye ensonga z'obukulembeze ziri beyond his understanding. Ebyo bigambo bya Jeno Kahindo Tafiire. Kakati we tumala okuwuliriza ebigambo ng'ebyo ne tuwuliriza n'abakulembeze abalala ne bavaayo ne bagamba nti no teri mu Uganda ali safe, ng'obukulembeze bugenda maaso n'okudisayidingibwa abantu b'olubatu nga bakola personal decision nga bo decision makings nga balina amaanyi ag'enkinala, nga bo bafuuse bannaatagwambwako
be ba high ranking officer nga mateeka tegabakwatako, then kyetubeeramu teriba ggwanga. Teri ggwanga litalina constitution. Eggwanga lyonna litambuzibwa ku ssemateeka. Ssemateeka alina okuba nga assibwamu ekitiibwa, kobe ng'oli mukulembeze, kobe ng'oli mu kifo kyawa eky'obyobufuzi. Ekifo kyonna kyonna ky'olimu kitambulizibwa wansi w'amateeka agaabagibwa agafuga eggwanga Uganda. Era ne munnansi ye omuntu asookebwa otwalibwa nga first priority kuba be balonda abakulembeze. Gwe yina ng'ogenda kukola decision making yonna yonna erina sooka kuyita mu parliament n'egenda mu batuuze bagirecognising nti oba teri harm eri abantu b'ensi oba mu ggwanga teri harmful. Kikulaga ki? Nti obukulembeze bonna bonna bulina kutandikira wansi nga buva mu bantu. Teri mukulembeze ayinza kuvayo n'atwala ggwanga mu maaso nga yeefudde omufuzi ng'eggwanga teryamwaniriza. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba nga otuwuliriza. Njagala na bino obeere nga obiwuliriza. Olunaku olw'eggulo Erias Lukwago eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala, tukimanyi bulungi nnyo nti no yawambiddwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti no yalwambiddwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye mu kumuwamba yasoose sindika bubaka ng'agamba maka ge gagenda mu maaso n'okuba nga gasalawundingiddwa, gasaliddwako. Ne kino abantu abamu tuyinza obba tetwakiwadde attention. Naye tekyabadde kipya nti kino tubadde tetukisuubira tekijja kutuukawo. Bino byonna byonna tubadde tubisuubira okuba nga bituukawo olw'ensonga nti no Uganda kati teri ali safe. Abakulembeze baffe mwagaana okukwatagana okubeera abamu obumu, ne mulowooza ne mupikibwapikibwa ebifo ebyo bye mulimu ebibalimbalimba n'amaanyi ag'enkinala, ne mulowooza nti mulina amaanyi naye nga temulina maanyi, era nga balinda akaseera nga kano we bayinza okuba nga babafundiza. Kati Erias Lukwago yawambiddwa n'atwalibwa mu kifo ekitaategerekese, naye gempulidde mu nkubo nti ayina waasuuliddwa olunaku olwaleero ku ssaawa awo nga 6 aliteiningiddwa oluvannyuma lw'okutyamu badvocates okuyimusa eddoboozi lyabwe ne basalawo nti owaayo omusajja katumute. Naye nga mu ggwanga kyengezaako bategeeza ti singa temuvaayo ne mulwana bukuyege tewali ali safe. Kitegeeza ensonga zonna ezigenda maaso mu Uganda zigenda kubeera nga zibayingirira, buli muntu zigenda kubeera nga zimukwatako. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira okuba nga otuwuliriza, njagala nkulekereko akatambi kano n'oluvannyuma tuneeyongerayo. Wuliriza. You can't have security unless you eliminate poverty. There are many places where we are going through the villages. The people are staying with animals in their homes. Because if the animals are outside the homestead or outside the house, they stay with animals inside the houses. If they stay out, because of the desperation of the people, they steal those animals. Now, when there's that nature of insecurity, even if you have 500,000 police officers on the beat, you are not going to control people who are desperate, who need something to eat. And therefore, the only way you can tackle that form of insecurity is to invest in the lifting of people from the levels of poverty where they are and ensure that they have got the means to cater for themselves and their families. 2, issues of justice. I hear those in the regime normally talking about peace, talking about stability. Peace is not the absence of conflict, it's the presence of justice. So justice and stability and security are more or less interrelated. Now, if you use the army, police services, and intelligence services in a state where there is no justice, yes, you can clamp down on people, but know that you are creating conditions for an ultimate situation where there will be an explosion. Basically, it will be sitting on a time bomb.
And we have seen countries which have effectively done that, clamped down on people because of the police and intelligence services maintaining control over the grievances of people. But normally it's an explosion. That's not the direction we should be moving towards. And therefore, under our government, one would want to deal first and foremost to ensure that there is a leadership that follows the law, the Constitution and the law, because that's also a form of security for those who are in power and also those who may not be in power. But once there's that realization in those who are in power that you must operate under the law, then it secures you in the sense that you don't even fear to leave power. Because when you leave power, when you have been operating under the law, you know that you are in the clear. You are not going to be harassed by anybody in terms of reprisals. So to us in Alliance for National Transformation, that's key. As they say, a fish rose from the head. You must have a head up there that is able to understand the dynamics of governance, the dynamics of security, the dynamics of creating an environment in which the best Ugandans who are in those forces, like in the army, there are many Ugandans out there really who do the best that they can, but because of wrong political orders, they are exposed to doing wrong. It's unfortunate, it is sad, but I would like to believe that we are almost seeing the tail end of that kind of situation in our country. Okay, they always say the fish rots from the head. Yeah. Let's borrow an example from our neighbors in Kenya. In 2010, they decided to change their constitution. One of the things that they were trying to remedy was the reduced presidential powers and also introducing stronger checks and balances towards governance and democracy. If we were to elect you as president on the 15th of January, how would you treat the current standing constitution as it is and the powers that it gives you as president on the day that you are inaugurated? One of the things that we want to ensure that is processed and reestablished within the Constitution is the question of term limits. However, constitutions alone are not the issue, because we have had many countries where they have been the best constitutions, but they're always overridden. Why? Because of the culture. That's why we keep concentrating on ensuring that we get the men and women who not only talk about these issues of governance that we talk about. The Americans say talk is cheap. Any of us can say about the things that we say. Culture, to change culture, you must get people who are in leadership who are acting out of conviction. If you don't get people who are operating out of conviction, A few moments later. General Erweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Yes, nga bulijjo akatambi ako ketegereza bulungi kansubye nti tekakoze bubi yadde n'omulundi n'ogumu. Nga bulijjo ensonga ezigenda mu maaso tuli ku nsonga ku matters kwebyo ebikolwa ebigenda mu maaso n'okutuusibwa ku bannabyabufuzi baffe abawangalya wano mu ggwanga Uganda. Kakati singa kino kyabadde kigudde ku kibiina ekya National Unity Platform, twandirabye ebigambo nga birala nnyo, ni kano kabenga akabonero akatuyigiriza nti nno
Uganda tuyiga okukolera awamu n'okukolera obukuyege okusobola okulaba nga tubaako kye tukola ki kye twekolerawo kubanga teri ali safe. No one is safe. Ndowooza ekyo twandibadde tukitegeera okuva nakati. Yes, nga bulijjo tugenda kubeera nga tutumirayo ku bantu baffe abantu nga 2-3 bana nga tumaliriza olunaku olwaleero. Tutandikidde ku Center Medical Service. Center Medical Service ogambye great, webale obubaka tubulabye. Ibrahim Kiberu nawe leero obubaka tubulabye, tuboosteddwa bwe ogambye mbumbalimba mbawo obutwa. Tofaayo Ibrahim Kiberu, jangu otuwe ebituufu wano mu comment section gwe byosuubira nga bwe guli. Jangu otubuulire nga yegubadde. Agnes Miracle ogambye nti Abaganda bakaaba bo bayita ne Museveni ate nga yabamenya. Nze ewange nja kutema omuntu anaaleeta ki? Anaaleeta ekimotoka kye mbu azze kumenya nnyumba yange. Okay. Oyabadde Agnes Miracle, obukambwe bungi, obubaka bwo buulikise era bakuwulidde. Baba Lana Namwebya oba Sauda Nattanda, weebale kuweereza kubeerako. Bernard Bwogere, obubaka bwo mbulabye. Bernard Bwogere. Ibrahim Kiberu ozeemu n'oteesa. Ibrahim Kiberu ndowooza gwe oliwo ku insistinga. Ibrahim Kiberu oliwo ku insistinga naye obubaka bwo tubulabye. Sempijja Vincent naawe obubaka bwo tubulabye. Mubiru Badiru weebale kuteesa. Mubiru Badiru. Kimbo Zuru obubaka bwo tubulabye naye weebale kuteesa. Hana naawe oteeseza bulungi, mwebale kuteesa. Bob Marley Rock wangi gwakabo sibutegedde naye katugende mu maaso. Kirunzi ozze weebale kubeerako, kisingako okubeerako dhani obutabeerako. Bufu erinnya siritegedde. Rasta Gerard weebale kubeerako. Rasta Gerard. Kabagwere Bridget obubaka bwo tubulabye. Global Paulo Saidi Ali weebale kubeerako. Aida naawe obubaka bwo tubulabye, weebale kubeerako, weebale kuteesa. Katusomeyo abalala nga baabo nga 3 n'oluvannyuma tufundikira olunaku olwaleero. Hanifa era ozzeemu n'oteesa. Alima Shaba okay, weebale kuteesa. Sakobos weebale kubeerako. Wateesa weeks 2 emabega naye tetumanyi oba obeerako batobeerako. Farida naawe obubaka tubulabye.
zaamu luwanga webale kuteesa. Mase tibiwa naawe webale kuteesa. Kale n'olw'ensonga eyo mbaagaliza olunaku olungi abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo Canada, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, ludda wa ludda yonna gy'osinza okuba nga otuuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo. Likinga, sharinga, commentinga. Mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.